Kigundu agamba nti akakiiko ke kokka akalina obuyinza okukwataganya ebyokwerinda wonna era tewali muntu yenna okuggyako poliisi n'eggye ly'eggwanga. Okulabula kwa Kigundu we kujjidde ng'omulodi wa Kampala Erias Lukwago yamala dda okutandikawo akakundi k'abavubuka akayitibwa Solidar Militia so nga ne munnamagye Meja Roland Kakooza Mutale amaze okuteeka eggye eryo obulindaala erya Kalangala Action Group era nga naye awera kukuuma bululu ssaako n'okutangira effujjo. Kigundu bano bonna abalabudde nga kino bwe kimenya amateeka era bagenda kukolwako. Okusooka tukyagwetegereza ekitongole Ministry evunanyizibwa ku mbeera z'obutebenkevu mu ggwanga ebwetegereza bweneemala okumanya buli bumeka tujja kulaba engeri y'okukolagana okubuyita wabeewo engeri gyebubeera counseling oba okuweebwa amagezi baleme kwetantala kintu kibatajja kusobola. Kigundu abadde atongoza ekiwendo ky'abannakyewa ekimanyiddwa nga Uganda Project and Implementation Management Center nga bano bagenda kulondoola n'okulaba nga wabeerawo enkola ennungamu mu kalulu ka 2016 ssaako n'okukwataganya abavuganya ab'enjawulo. Kigundu era agasseeko nti akakiiko kalina entegeka z'okukozesa amagezi ag'ekikugu mu kulonda kuno okwewala okubbira n'emivuyo egitali gimu. It would be nice for somebody to come at the polling station if we get all the technologies that we are aiming at and your card is swiped through and you'll be able to be told, yes, you can vote here. If not, somewhere else. Ye akulira ekiwendo kino Nyabongo Stephen asabye nti abalina obukundi buno beewale okuleetawo embeera ey'obunkeeke. Wabula era akubidde abalonzi omulanga okwewala obulabo obutonotono okuva eri abeesimbyewo. Nyabongo agamba nti eggwanga lyetaaga mirembe mu kulonda kuno. Akalulu akajja kaba ka mirembe buli omu afunye omukisa ng'akola ki akuba akalulu nga takubwa embooko. Ekiwendo kino kigendereddwamu okulaba ng'abantu ab'enjawulo bafuna obwenkanya mu kalulu kano n'okwewala obukuubagano.